Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku olw'ero njagadde nkulage amazzi ago ebiseera ebisinga abasinga gabasumbuwa okusumulula. Njala weetegereza akacupa k'amazzi ago njagadde nkulage engeri gy'olina okugasumululamu. Amazzi ago gonna oba ga 500 oba ga 1000 oba 2000 gonna ebika byonna bateekako akaveera ku kasaanikira ako. Bwe kubako akaveera tolina gasumulula, ebiseera ebisinga gagaana. Olaba akantu ako aka bbulu bakateeka ku kaveera ke bateeka ku kasaanikira. Akaveera ako olina osooka n'okaggyako okasunira awo wennyini ewali aka bbulu awo w'olina okukasunira. Baakakola bwe batyo kati awali aka bbulu wagonda naye w'okasunira sayidi endala kagaanirako. Era ebiseera ebisinga abamu amazzi ago bamanyi n'okgalumisa amannyo ng'anyodde ne gagaana olw'ensonga nti akaveera obeera tosoose kkaggyako. Oteekeddwa okusooka n'oggyako akaveera. Keetegereze bulungi nnyo, akaveera baakassaako w'olina okukatandikira okkaggyako weewo. W'olaba aka bbulu w'olina okutandikira okukasuna bw'otyo olaba ndowooza kabeera kagonda w'okatandikira awo. Olaba kavaako bulungi nnyo, ndowooza olaba nga bwe kavuddeko. Kati bw'omala okkaggyako nga bw'olaba bwe nkaggyeeko, awo obeera osobola okukola ki? Okusumulula amazzi ago. Okitegeera? Awo gaba gagonda bulungi nnyo. Naye buli w'ogasumulula nga kuliko akaveera gagaana, gaba gakaluba. Ndowooza okirabye? Osooka n'oggyako akaveera ako, omala okkaggyako awo n'obeera ng'ogasumulula. Nga bw'olabye akaveera baakateekako w'olina okkatandikira awo olaba kakkala. Amazzi gonna bwe batyo bwe baagakola. Gwe olaba akantu akaba kasaze nga kakkirira kakkala ako, gano go gayitibwa ka ice, akaveera baakassaako olukala olwa bbulu. Wennyini w'otandikira okukasunira n'okayuzaako n'okaggyako n'oluvannyuma n'osumulula amazzi gajja kusumuluuka mangu tegajja kukusumbuwa. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.